إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amatendo gonna malunjera majuvuga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza ni tumusutanago tumwanjagira tutase era tuwonye omubisitani atulabankanya okutujja kumulamwa tumwebaza Allah waffe oyo mulungi okuba nti akyatuwaddeyo obuwangazi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwatuwadde kyengera kyamaanyi kuba kitegeeza nti tukyalinayo mukisa okuŋŋaanya ebinaazitoya minzaani zaffe. Allah subhanahu wa ta'ala tumuwanjagira asobola okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tumuwanjagira okusaasira n'emirembe abeere nga abimussaako nga bibunira ddala n'abantu b'ennyumba ye ne baswahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza tubalamusaako akawungezi ka leero tubalamusaako n'ekiramuso ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah nga nnyini buyinza atusobozesezza nate okuddamu okusinkana nga wayiseewoko akabanga nga tetulabaganako mbyenyi wadde nga emitima gyaffe tegibadde nnyo myawukamu naye okuba ntuzzeemu okusinkana kyengera kyamaanyi. Musaba olusisinkana lwaffe luno alututeeremu omukisa era alutufuulire lwa mugaso nnyo kuno ku nsi ne ku lunaku lw'ensonga. Musaba gatte emitima gyaffe tubeere nga ddala ekituleese wano kwejjukanya oba kuyiga ebyo bye tutamanyi mu ddiini yaffe. Eddiini yokka emanyiddwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yatusiimira nga bw'atugamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Busiraamu ye ddiini gye yatusiimira n'atugamba inna ad-diina inda Allahi al-Islam. Eddiini yokka ekkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala busiraamu. Wa man yabtaghi ghayra islaami diina falan yuqbala minhu. Aya ezo nga bwe nzisomye omusiraamu yenna ateekwa kuba nga azimanyi mu mutwe. Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Yo sura ki? Aya akumeka. Jazakallahu khaira. Homework oyo homework njagala okudda wano lwonna lwendikomawo nga mwena aya ezo muzimanyi. Nja kuzibabuuza tetujja kusoma kirala kyonna, nja kuzibabuuza kinneemu kubanga aya ezo tuziddiŋŋana enkya n'eggulo naye kikwasa ensonyi okuba nti temuzimanyi. That is the core. Omusiraamu yenna ateekwa okuba nga aya ezo azimanyi bulungi. Aya eyo yefundikira amateeka n'ebiragiro okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Teriyo aya yonna yaddamu kukka ng'eragira kiragiro kyonna nti mukole bwe muti nedda.
yakka lwa lunaku lwa juma nabbi sallallahu alaihi wasallam yalimu arafa hijja yeje yakola lwa lunaku lwa kutaano Allah subhanahu wa ta'ala nasa aje al-yawma akmaltu lakum dinakum olwairo nsijuze dini yammwe wa atimamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina mbajjulize ekyengera kyammwe era mbasimidde obusiraamu nga ye ddiini gye muyina okugoberera. Inna dina inda Allahi al-islam, eddiini ekkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala busiraamu. Eyo sura ki? Surati Ali Imran aya yakumeka. Bamama mubanywe mwaka endo angabeji 19 jazakillahu khairan aya 19 surati Ali Imran. Ate waman yabtaghi ghayra islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Oyenna anonye kitali bu Islam, oyenna akwate ko eritali bu Islamu falan yuqbala minhu tekigenda kukirizibwa maaso ga Allah. Ate kunaku enkomera agenda kubeera mu abo abafaafaaganiddwa. Surati Ali Imran aya 85. Ezo aya mmeka? Kambongereko n'eyokuna nayo nkulu nnyo. Waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Iyo surati Nisa aya 10:15. Waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, oyenna atankana mu ebyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja nabyo, oyo yenna wakanya, oyenna kuba ekifuba ku ebyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajja nabyo. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, oluvannyuma lw'okuba nti obulungamu bumujjidde, ebintu n'abitegeera n'abisoma n'abitegeera, naye n'abyawukanako ne yeekolera bibye n'akubayo mabega ku bino omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byamugambye, n'atandika obbizannyiramu, n'atandika obbikubamu ebituli, n'atandika okujeeja sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama. Wayattabi'u ghayra sabili al-mu'minin, n'agoberera ekkubo eritali ly'abakkiriza. Abavuunuzi batugamba abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bye yali ayogerako be bani? Basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama ridwanullahi alaihim ajma'in. Wayattabi'u ghayra sabili al-mu'minin, n'agoberera ekkubo eritali ly'abakkiriza, nuwallihi ma tawalla. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tumulekera yeeyo gy'aba atunudde. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala buli lwakuvaako n'akuleka automatically sitaani eba ekwefunidde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nuwallihi ma tawalla, tumulekera yeeyo gy'aba alaze. Naye tolowooza nti ajja kuleka bw'atyo. Ojja kuliisa ebijanjalo empiso weekolera by'oyagala. Time ejja kutuuka akwekwatireko. Wa nuslihi jahannama, tujja musula muliro jahannama, tujja musonseka mwayaga tayagala. Lwaki? Yakuba amabega ebyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yamugamba. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wasaati maswira, naye obunga buddo bubi ekyo tekikumala. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti obuddo bubi tekikumala, ye yakutonda n'akuwa amaaso abiri, n'akuwa emikono ebiri, oyina amatu abiri. Goloza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa bibiri? Lwaki? Wali ofuddeyo okwebuuza? Amagulu abiri, mikono ebiri, era bwe bakutemako okugulu okwo, oba tokyali perfect. Eriiso erimu bwe liziba, oba tokyali perfect, bakuyita wattulu. Okutu okumu bwe kuziba, osula teweebase. N'olwekyo tusaanidde tujjukire nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga tudda gy'ali, nga tuteeka mu nkola ebyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama byajja nabyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Homework. Ayezo nzaagala mu mutwe n'amakulu gaazo. Ayezo nzaagala mu mutwe. Era n'omusomesa wa Qur'an ngenda kumugamba nti nawadde homework. Naam. Nina essanyu lyansusa okuba nti nzizeemu okubasinkana. Mbaagala nnyo lillah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tukuumire ku busalafu. Era muwanjagira aleme kutujja mu nsi okujjawo nga atujjiramu ku ekyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyeyagenderako. Era mulajanira atusinkanye mu jjana ejjudde ebirungi.
amaaso gano bye gatalabangako wadde nga bifaananya amannya n'ebyo bye tumanyi ku nsi. Baganda bange ab'ebitiibwa ne bamaama, tulina omusomo gwe twatandikako wano, musomo gwa aqiida gukwatagana ku bulamu obw'omu barizakhi. Nina bingi bye nali njagala tutunuulire, kuba twalaba omwoyo gw'omukkiriza n'omwoyo gw'omwononefu engeri gye guva mu nnyama yaagwo na biki ebiddirira ng'ayingidde mu kabuli awo. Ne njagala tutunuulire obujulizi obulaga nti ebibonyoobonyo by'omu kabuli ddala bya mazima. Ne njagala tutunuulire byonoono ki ebiviirako okubonerezebwa mu kabuli. Naye ate nemberawo n'omusomo omulala gwe nayagadde tutandikeko, nga omusomo ogwo guliko omutwe ogugamba nti almudawamatu ala dhikirillah. Almudawamatu ala dhikirillah, okwekwata ku kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera. Okwekwata ku kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera. Omusomo guno gwannyingidde nnyo mu bwongo era n'ensalawo njira nnyimirizaamuko mu guli. Tusooke tutunulireko ku musomo guno. Gulimu ebintu bingi, kuba okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala kulimu ebigambo bingi omuddu byateekwa okumanya. Bino si byabawalimu, bya musiraamu wa bulijjo. Embeera n'enneeyisa ey'omusiraamu wa bulijjo ku kujjukira omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala. Nja kufubanga bwe nsobola okuyitako wano frequently omusomo guno tugugguse, then tulyoke tuddeyo ku guli. Mbasaba mukkiriziganye nange. Tugenda kusoma mu kitabo Madakhilu shayatin ala al-insan. Madakhilu shayatin ala al-insan, amakubo sitaani mweyitira okuyingira mu muntu. Lyerinnya ly'ekitabo kyawandiikibwa mukadde waffe Abu Islam Saleh ibn Taha Abdul Wahid rahimahullah. Ono nsuubira tumumanyi bulungi, mwogeddeko emirundi mingi, musomesa wange, musomyeko ebintu bingi, ebitabo bye mbiganyuddwamu kiwanvu, era nsuubira ne bensomesa babiganyuddwamu kiwanvu. Allah yamujjulula mwaka ogwo oguwedde, era y'omu ku bawalimu abafudde abankose nnyo omutima gwange. Abajjukira omusomo gwaffe olukomera saabakomera, musomo ogwo twagukomya mu kkubo naye nga twali tukyagwongerayo, naye embeera mu mbeera ezajjawo musomo ogwo ne tuguyimiriza. Oba oli awo Allah bw'anaaba atukoledde ekiseera mu maaso eyo, tujja kuddamu tuguzuukuse mu kiraasi mwe twagusomesanga biidhinillah. Kati mu kitabo kino Madakhilu shayatin, Sheikh yali yanokolamu omulyango, miryango ng'esatu, n'agikolamu ekitabo kye yatuuma Al-Hisnu Al-Haswin. Kitabo kitono naye nga yajjamu emiryango esatu mu kitabo kino. Kino kitabo kinene, kiriko pages nga 6 n'ezigwamu. Kirimu ebintu bingi omuntu owa bulijjo byasaanidde okubanga amanya. Lwaki? Nti sitaani mulabe waffe erina amakubo mangi mweyitira okuyingira mu muntu, ne bwe bate kuyingidde okukubuza n'okukulemesa okugoberera ekkubo eggolokofu. Allah subhanahu wa ta'ala yagiwa olukusa n'agigamba nkukkiriza genda okuleba byoyagala, naye abaddu bange abalongoosa abo tojja kubasobola. Tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abo abaddu abatasobola kubeera nga babuzaabuzibwa sitaani. N'olwekyo Seeka yalaga, yagenda atulaga ku nkomerero y'ekitabo emiryango egisembayo, kuba kati guno omulyango gwe tutunuulira kati right now mulyango gwa 35 Al-Hisnu As-Sadisu, kuba byamala eri ku ntandikwa yajja akulaga shaitani byetukola n'amakubo gaayo. Kati bwe yamaliriza okubitulaga, then n'atulaga engeri gy'oyinza okweteekako olukomera
okutaasibwa Iblisi okutawaanya n'okulemesa. Kati duno alhisnu asadis olukomera namba 6 gwe mulyango ennalonze twejjukanye ku nsonga eno kuba etukwatako nnyo buli musiraamu wa bulijjo emukwatako, nayo yerwa almudawamatu ala dhikrillah, okwekwata ku kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala olutentezi nga buli kaseera obeera ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh agamba nti adawatu shayatini lil insani adawatun qadimatun mundu khalaqa Allahu Adama. Obulabe sitani bweyina eri omwana Adamu bulabe bwava dda, si bupya, bwava dda okuva ku lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yatonda nabbi Adamu. Tukimanyi bulungi nabbi Adamu ye muntu eyasookera ddala okubeera ng'atondebwa, era ffenna tuva mu Adamu. Kati tumanyi bulungi bw'osoma ebyafaayo oba bw'osoma Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku kutondebwa kwa Adamu n'okujeema kwa Iblisi mu bifo ebyenjawulo mu Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okutonda Adamu n'amuteekaawo n'alagira bamalayika bavunnamire Adamu. Bamalayika bonna bavunnamira Adamu illa Iblisi, okujjako Iblisi. Kati abantu abamu babuzaabuzibwa olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti bamalayika bonna bavunnamira Adamu okujjako Iblisi, ne balowooza nti Iblisi yali malayika. So nga ate Iblisi si yali malayika. Iblisi jinni, kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Iblisi Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti yali jinni naye n'ajeemera ekiragiro ky'omulezi we, yagaana. Kati bw'ajeema Allah subhanahu wa ta'ala n'amunyigira era n'amukolimira n'amufulumya mu jjana. Yalinga eyo ng'amingolingana bamalayika. Kigambibwa nti yasinza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda wala. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kumusitula amadaala n'atandika kubanga abeera ne bamalayika. Tukimanyi nti nno amajinni gatulaba ffe tetusobola galaba, yagawa power. Bodda n'owuliriza emisomo gyaffe egy'olukomera ebintu ebyo twabiraga mu bujjuvu naddala emisomo egyasooka. Kati Iblisi bw'ajeema aganye okuvunnamira Adamu, yawa ensonga ze. Nze wantonda mu muliro, ate ono omuntu omutonze mu bitaka, n'olwekyo nze musinga ebbeeyi ate n'oŋŋamba muvunnamire. Olabye awali zoni zize. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'amunyigira n'amugoba mu kusaasira kwe. Kati bwe yamugoba mu kusaasira, Iblisi naye ne yeewera n'agamba nja kubabuliza ddala abaddu baabo okuggyako abo abaddu abalongoofu, nja kubatuulira ku buli kkubo lyonna ery'obulungi. Qur'ani ebyo ebinyumya byonna mu bugazi. Ayagala adde yawuliza emisomo egyo egy'olukomera, mulimu ebintu bingi bye twayogerako biidhinillah. N'olwekyo buno obulabe bwava dda mabega okuva Allah subhanahu wa ta'ala lwe yatonda nabbi Adam. Wa mustamirratun ma dama al-insanu fi hadhihi al-hayati ad-dunya. This enmity is ongoing. Obulabe buno n'obukyayi Iblisi bweyina ku muntu bugenderera, tebugenda kukoma ebbanga omuntu lyamala ng'akyali mu bulamu buno obwensi. Kuba bw'ova mu bulamu buno obwensi, Iblisi awo teyinaawo power. Ekulwanyisa mpaka omwoyo lwe gukuvaamu ng'ekyakuliko tekuvaako. Lwaki teyagala ogende na busiraamu. Wahiya adawatun la yurja zawaliha wala yuntadhiru inqita'iha. Sheikh agamba nti obulabe buno tebuyina ddagala, tebusobola kuwonyezebwa, era embeera egenda kusigala bwetyo nga sitaani. Obulabe buno tebugenda kuvaawo, bugenda kusigalawo nga Iblisi etubonyaabonya, etutuulira ku makubo ag'obulongoofu, ku makubo ag'obulungi. Lwaki? Indama taluduhu Allahu min rahmatihi wa min jannatihi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okujja Iblisi mu kusaasira kwe n'agigoba ne mu jjana, qaala, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala tunyumiza mu surati al-A'raf agamba nti qaala
fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Olw'okuba omuntu ono yanviriddeko ebizibu bino byenguddeko ebyokungoba mu kusaasira kwa Allah n'enfuuka omukolimire, la aqudanna lahum, abantu bano abagenda okuva mu ono gwotonze, la aqudanna lahum siratakal mustaqima, nja kubatuulira ku kkubo lyo eggolokofu, nja kutuula ku kkubo lyo eggolokofu, ntandika okubabuzaabuza mbalemese okuba nti bagoberera ekkubo lino eggolokofu. Bantu ba Allah bulungi abakkiriza, ebintu bimanyiddwa bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala yabitulaga mu Qur'ani nga byeyolefu. Ayongera n'agamba nti thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Sijja kukoma ku kubatuulira butuulizi ku kkubo golokofu, wabula nja kuba approachinga, nja kubakolako ataaka, nja kubalumbagana nga mbafubutuka mu maaso n'emabega ne ku ddyo waabwe ne ku kkono waabwe. Owulira bwe yeewera? Nja kubatuulira ku kkubo eggolokofu, naye sijja kubaleka abwoti nti no ntudde ku kkubo, ekkubo ndizibye. Nedda, takomaawo. Ayongera okwewera nti nja kubafubutuka n'emabega ne maaso, nja kubalumba. Sibalinda kutuuka wano ku kkubo, mbalumba nga bakyali eri batambula bajja, nze ne mbalumba ne muva mu maaso ne mulaga kino ne mubuzaabuza ne mufubutuka emabega ne muva ku ddyo ne muva ku kkono, amakulu buli ango, left right center, buli wamu. Ekyo bwe naakikola, wala tajidu aktharahum shakirin, ojja kubasanga nga abasinga obungi mwabo bajja kubeera mu abo abateebaza. Batono nnyo bojja okusanga nga beebaza. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti la in shakartum la azidannakum, be munanneebaza nja kubongera, wa in kafartum inna adhabi la shadid. Surati Ibrahim. Be munanneebaza nja kubongera, wabula be munaakafuula ne mugaana okwebaza ebyengera bye mbawadde, ebibonerezo byange bikambwe. Kitegeeza nti obuteebaza Allah subhanahu wa ta'ala musango munene. Obuteebaza Allah subhanahu wa ta'ala musango munene bw'abanga akusuubiza okubonereza ebibonerezo ebikambwe. Kitegeeza nti tulina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera ebiyitirivu, kuba tosobola kubibala. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, bw'otandika okubala ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byakuwa tosobola kubimalayo ne bw'oba oyagala otya. Soka gwe wetunuulire ku mubiri gwo gwokka, nakuonyeeko nti olina amaaso abiri, olina amatu abiri, olina emikono ebiri. Tonnalaba yayina kugulu kumu, tonnalaba yatalina magulu. Juzi nalaba ka video mwana nga talina mikono, talina magulu, bw'atyo bwe yazaalibwa, naye nga n'okuwugaawuga yeekolera buli kimu. Agenda mu bizanyiro by'abaana ne yeewalula neewala n'akirinnya n'akka. Gwe kyotolaba nga kyengera. Allah subhanahu wa ta'ala wamuwaaki okuba nti yakuwa amaaso abiri, amagulu olina abiri, mikono ebiri, matu abiri, ate buli kimu kikola bulungi. Ogenda ne ku medical check-up gye bayita MOT, results ne zikomawo nga buli kimu kiriko tik. Allah wamuwaaki. Bameka balina kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna byengera byatuwa bye tusaanidde okwebaza enkya n'eggulo. Tubyebaza tutya? Tubyebaza na kukola mirimu mirungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kintu kino kiddiŋŋana, bakyala be bamugamba nti ng'oyitiridde ya Rasulullah, ebigere bikuzimbye, lwaki oyimirira ekiro bw'otyo? Allah yakusonyiwa ebyakulembera n'ebirijja. Yabaddamu ki? Afala akuna abdan shakura. Subhanallah. Nolwekyo Iblisi atwewerera, ajja tutuulira ku makubo ag'obuluŋŋamu, amakubo ag'obulungi, atuve emabega ne maaso, ku kkono ne ku ddyo. Ekigendererwa ki? Kutusuuza bubonero. Ekigendererwa kutusuuza bubonero. Surati Al-Araf aya 16 ne 17. Sheikh agamba fa shaytanu qa'ada li ibn adama
ala kulli turuqil khairi yamna'uhu minha. Iblis sitaani etuula nga etuulira omuddu ku kkubo, ku buli kkubo lyonna ery'obulungi ng'ekigenderwa ki? Kumulemesa kufuna bulungi buno. Wakaada lahu aidan ala kulli tulki sharri yad'uuhu ilaiha. Ebintu bino byetaaga okwetegereza obulungi. Ekutuulidde ku kkubo ery'obulungi ekulemese okufuna obulungi buno, naye tekupowa, tekuvaako, ekutega n'omutego omulala. Mutego ki omulala? Ekutuulira ne ku kkubo ery'obubi n'etandika okukoowoola osobole okuyingira mu kkubo lino eryaki? Ery'obubi. Walam yaktafi bidhalika bal akhadha yadkhulu alayhi min madakhila shatta. Tekomaawo wokka, ekwesibako n'ekuyingiza mu makubo g'obubi ag'enjawulo. Wabiturukin shatta liyahlikahu waliyaj'alahu ma'ahu fi khizbihi alkhasiri alhaliq. Tekuvaako, tekupowa, etuula ku makubo ag'enjawulo ag'obubi, etuula ku makubo ag'obubi ag'enjawulo. Gwe tunuulira osanga omuntu ng'ekutuulira ku kkubo n'ekwononera obusiramu bwo, n'ekutwala mu shiriki, egenda n'ekubuzaabuza n'ekugamba nti tekutwala mu shiriki butereevu nti ogende mu ssabo bakya, ekubuzaabuza ekuyisa eno mu byakika, mu byabuwangwa mulina okumanyagana. Tunuulira gwe olina ku ddoboozi, gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasitula, olina okukumaakuma ab'ekika, olina okukumaakuma ab'eŋŋanda. Jjukira kitaawo yakulinamu obwesigwa, jjukira kitaawo yakulinamu obwesigwa. Toyagala kukolera kitaawo bulungi, toyagala kugatta bakika, tomanyi bulungi bulimu kuyunga luganda. Ekutandikira eyo buli kimu kyekulaga kirungi, kuba okuyunga oluganda gimu ku mirimu emirungi ennyo, ng'otandika kufuna birowoozo, then bwekutuusa eyo ng'etandika okufuuyirira. Ono ng'aleeta ekirowoozo, ng'oli aleeta ekirowoozo. Lwaki tetukulaakulana? Lwaki ffe tutalina mikisa? Empewo z'abajjajja situzifaako. Olaba otandika okutendewerwa mpola mpola. Yo te papa esobola okwesibako okumala emyaka 2 nga ye erina kyebaza. N'olwekyo etuula ku makubo ag'enjawulo, bwekulemwa mu shiriki ng'ekudda mu kuzuula mu ddiini. Ebyo ne twabinnyonnyola bulungi. Ezambi erisookera ddala Iblisi bw'ejja okukutomera bweti ekusookera mu shiriki. Bwekulemwa nno mu shiriki ng'ekudda mu bidaati, ng'etandika okuwundira okuzuula mu ddiini. Gwe tolaba wano biruusinza Allah. Kati okusoma akalaadi kirimu kabiiki? Ekutandikira ku obwo obutono kirimu kabiiki? Okuŋŋaana ne tufumba omukyere ne tuwanika emikono, okusaba si ibaada? Nti ibaada. Okuliisa emmere si ibaada? Nti ibaada. Kakati ate ki? Tukuŋŋaana ne tuliisa abantu emmere, ibaada. Tukuŋŋaana ne tusaba, ibaada. Okusoma Qur'ani kibi? Okusoma Qur'ani si kibi. Tukuŋŋaanye tusoma ki? Tusoma Qur'ani. Kibi ki ekirimu? Ng'otandika okwewa ebibuuzo ate nga bwe weewaana ki? Ne answers. Yo ng'eri wali ebbali efuuyirira, so nga ate ozizza gwa naggomola. Lwaki? Anti ekyo ky'okoze ofulumye. Aya za Qur'ani z'omenye empitirivu obungi, awamu n'okuba nga weeramudde nti bino by'okola birungi. Lwaki? Wama ataakumu rasulu fakhudhuhu wama nahaakumu anhu fantahu. Omubaka kyaba abawadde mukitwale, kyaba abaganye mukireke. Omubaka najja n'akugamba nti alaikum bisunnati wa sunnati al-khurafa'u ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Mwekwate ku nkola yange ne ku nkola y'abo abagenda okunzirira mu bigere, al-mahdiyina min ba'di, oluvannyuma lwange, abagenda okujja oluvannyuma lwange. Naye agambye nti nno ar-rashidin al-mahdiyina, abaaluŋŋamizibwa. Teyakomaawo, ne bwe yandikomyawo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obwo obubaka bumala, naye yagamba nti addu alaiha binnawajid. Enkola yange mugirumiseeko magego, tamassaku biha, mugyekwatireko ddala. Ne bwe yandikomyawo kyali kimala, naye si we yakoma.
yagamba nti wa iyyakum wa muhdathati al-umuri, mbeewaza okuyingirira ebintu ebipya ebigunjeewo. Lwaki? fa inna al-muhdathati al-umur, ebintu ebyo ebigunjeewo byonna bid'a, wa kullu bid'atin dalala, ate buli kizuule kyonna bubuze, wa kullu dalalatin fi nnar, ate buli bubuze bwonna muliro jahannam yenkomerero. Olabye kati wali ekuwunze nekulaga nti bino byonna birungi okulisa emmere kibi? Nedda. Nabbi sasama yagamba ifshu salam, mwizize okutolangana salamu, tukuŋŋaanye tuwaŋŋana salamu, wa itimu ta'am, mulise n'abantu emmere, wasallu billayli wannaasu niyam, musaale n'ekiro ng'abantu beebase. Munaafuna ki nga mukoze ebyo? Muli waayemu mulimu muyunge n'oluganda. Tukoze kabiki tuyunga luganda, siwe kiri? Wasilu rahimi, muyunge neki n'oluganda. Ebyo bwe munaabikola munaafuna ki? Tadkhulul jannata bisalami, mujja kuyingira ejjana mirembe nga tewali abakuba ku mukono. Kati tukoze kabiki, akabike mukoze ke kano nti mukoze ebyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama byataakola ne basahaba be n'abo ababaddira mbigere. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yafiisa abantu, siwe kiri? Ku baana be 76 baafa akyali mulamu, abamu kubo nga baafa amaze okufuna n'obwa nabbi, siwe kiri? Mutabani we Ibrahim bwe yafa, Nabbi sasama yakulukusa n'ezziga. Lwaki? Yalumwa, kuba naye muntu, yali muntu ng'alumwa nga naawe bw'okola ki? Bw'olumwa. Abaffe yafiirwa Hamza. Hamza y'omu ku bantu abaamuluma ennyo, taata w'omuto. Yafiirwa muganda we Jaafar Mujahid, yali akutte bendera ya Buyisiraamu. Yafiirwa mukyala we Khadija gwe yali ayagala ennyo ekigenzeko ewala. Okumanya yamwagala Aisha radiyallahu anha agamba nti obujja bwamukwatanga n'omukwata, engeri Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yayogeranga, engeri gye yarifaalingangamu ku Khadija radiyallahu anha, n'engeri gye yayisangamu mikwano gya Khadija ng'obujja bumukwata. Abaffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yali atusinga okutegeera obulungi. Obwo bw'okola Allah subhanahu wa ta'ala n'akusiima. Lwaki tiyakuŋŋaanya abasahaba be n'abagamba nti gwe some makara bweti naawe bwoti, mikule Qur'ani tusome, empeera ezivaamu zigende eri abafu baffe abaafa? Lwaki tiyakikola? Obwo buzibu bwe tuyina. Iblisi bwekulemwa awo obiganye, sijja kusoma dduwa z'abafu, nja kufuba kwekwata ku sunna ng'ekudda mu mazambi amanene. Ago gonna makubo seka atugambye nti ekutuulira bituruukin shatta, ekutuulira ku makuba ag'enjawulo. Liyahlikahu waliyaj'alahu ma'ahu fi hizbihi alkhasiri alhaliki. Etuula ku makuba ag'enjawulo ng'ekoowoola abantu bajje bangi, esobole okubabuza, esobole okuweza ekibinja kyayo ekinene kyejja okuyingira nakyo omuliro. Ng'ekudda mu mazambi amanene, ng'ekulaga obwenzi tebulina ttabbu, ng'ekulaga obubbi tebulina mutawaana. Subhanallah, gundi oyo akuzannyirako, ayagala kwonoonera future yo. Mujjeewo ng'otta omuntu awatali kufaayo, nga weerabidde nti naawe ojja kufa, ogende maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala akubuuza akana n'akataano. Ebyo byonna ekubikka obwongo nga tokyabijjukira. N'olwekyo Iblisi mbi nnyo. Tusaanidde okuddukira eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tumujjukira enkya n'eggulo, nga tumujjukira buli kiseera kyonna. Lwe lukomera, lwe lumu ku nkomera ze tuyinza okweyambisa okuba ntuwona obuzibu bwe. Sheikh agamba wakad hadhara Allahu ibadahu min hadha al-aduwwi al-mubin. Allah subhanahu wa ta'ala yatutiisa abaddu be, yatutiisa, yatwewaza, n'atulaga nti sitaani mbi nnyo, mulabe. N'olwekyo nammwe mumufuule mulabe. Agamba atya? Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna shaytaana, mazima ddala
sitaani eyo gy'olaba lakum aduwwun mulabe wammwe wa lulango fattakhidhuhu aduwwan nammwe mumufuule mulabe. Sitaani eyo gwe mulaba aduwwun mubin mulabe wammwe omweyolefu ataliiko kwekweka kuba yeewerera okutubuza. Allah subhanahu wa ta'ala n'abitulaga mu Qur'ani ebigambo byonna byeyogera nga yeewera okutubuza. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala eyakutonda akumanyi ate nga akwagala nnyo era akulumirirwa n'akugamba nti fattakhidhuhu aduwwan nammwe nno mumufuule ki? Mumufuule mulabe wammwe. Teyakomaawo bannange ebintu by'obusiraamu birungi. Allah subhanahu wa ta'ala tayogera bintu n'abikomya mu kkubo. Agenda n'akugamba ekintu n'olabanga kwegamba kikumalira naye era n'akwongerako oleme kubeeramu kakunkuna, oleme kusigalamu ki? Oleme kusigalamu kakunkuna. N'akugamba nti hizbahu liyakunu min ashabi sa'id. Omulabe wa mwoyo gwe mbagambye nti mulabe wammwe namwe mumufuule mulabe abakoowoola akowoola ekibinja aweze kinene nga ekigendererwa kye ki? Abantu bano bakoowoola okumugoberera bave ku mazima bave ku buluŋŋamu obutuufu bagoberere omubi sitaani omukolimire agezaako kulaba nti aweze ekibinja ekinene ayingire nakyo omuliro ogutuntumuka. Surat Fatir aya y'omukaaga. N'olwekyo ssebo naawe nnyabo muganda wange nawe mwannyinaze omulungi barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan, teekayo obwongo ono omulabe wo tagenda kukuvaako mpaka lw'oliyingira kabbuli. Ate nga ffenna tugenda oyagala toyagala ffenna tugenda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ntulambule entaana zijja kutujjukiza okufa. Jonzi nabadde mu kuziika omwana muvubuka muto yafuna hata ataaka myaka 20 twamuziise jjo naye neewuunyiza limbo yaffe n'obunene bwayo emyaka gye tumaze nga tugiziikamu yajjudde era kati baasengudde abafu abakulu babaziika mu limbo empya gye twafunye. Baagula ekifo ekipya naye ekifo kiri nsuubira mwenna mwali mutuuseeyo abasinga obungi wano mukimanyi obugazi bwakyo. Kyajjula ki? Kyajjula bantu bangi abafa ne babaziika nga tetubamanyi era tetumanya na kumanya wabula lwogenzeeyo lwomanya nti twakoma okuziika wali kati wano wonna wajjudde bantu be bafa naye sirimu abo. Ekyo wali okirowoozezaako? Sirimu abo abafudde ne baziikibwa kitegeeza I still have an opportunity okulongoosa. Time is running out for us. Ffenna tugenda. Mbagambye limbo yajjudde. Nawe yajjuze seeka agamba nti limbo y'enkowe nayo yajjula kati. Batandise kuziika basatu. Eno limbo empya gye baaguze musajja oyo akola yagamba nti bw'enejjula kuba eri bagamba nti oluvannyuma lw'emyaka 5 bajja kuddamu basime nga bw'olaba e Madiina eyo Baqi eyo Madiina eyo abali batuseeke Madiina mugimanyi tolabanga kifo kitono nnyo naye abantu abafa mu Madiina babaziikawo bonna olowooza babaziikawo basima kamba bagenda bagisalamu ebitundu nti wano oluvannyuma lw'emyaka bwe giti tujja kuddamu tuziikewo wano oluvannyuma lw'emyaka bwe giti tujja kuddamu tuziikewo. Bano bagamba nti oluvannyuma lw'emyaka 5 bajja kuddamu baziikemu egeeni mu ploti ezo mwe baziika kuba abantu bwe tufa emibiri gyaffe givunda tegikoma ku kuvunda naye gikala ennyama neggwako ne gasigala amagumba ago gatuuka ekiseera nago ne gafuuka ettaka. Kyova olaba nti ettaka lizimba bw'oba ogenze Madiina ng'ogenze mu Baqi olaba nga ebitundu ebimu ettaka liri waggulu bulinga busozi. Kuzimba kwaki? Gwe teebereza okuva ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka kati myaka 1,400 n'egisobamu naye awo we bakola ki? Okuggyako abatono ennyo abo Allah subhanahu wa ta'ala be yalondamu n'abawa ekyengera nga emibiri gyabwe tegivunda
kiva ku kyekyo, kiva ku bulongoofu bw'omuntu ono bw'abadde nabwo. Bangi mu limbo y'Emadiina eyo, bangi we bagenda basima ne basanga nga mayiti ekyali nga bwe bagizeeka oluvannyuma lw'emyaka emiyitirivu obungi. Era kati ebifo ebyo bagenda babiramba bo bannannyinimu kukolamu babimanyi nti kati awo tebasimawo, kuba we basanga nga omuntu akyali intact nga mayiti ekyali nga bwe bagizeeka wo tebakola ki? Kuba tekikkirizibwa. Lwaki bannange mbaleetera ebyo? Kubajjukiza nti tugenda naye omulabo ono tatuvaako antiru nga tuuse mu mbeera eyo. Sheikh agamba wakad hadhara Allahu ibadahu min alghafla, Allah subhanahu wa ta'ala atwekesa n'atubulabula okuddaawo ne twesuulirayo ogwannaggamba ne tufuuka abalagajjavu abateefiirayo. Liannaha hiya albabu alwasi'u alladhi yadkhulu minhu ash-shaytanu ala ibn adam. Mu bulagajjavu n'obeerawo ng'oli ghafula teweefiirayo, lyerimu ku makubo amakulu, mulyango mugazi guli open, era gegamu ku makubo mu mulyango ogwo Iblisi mwesinga okuyitira okubuzaabuza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kubeerawo omulagajjavu nga tiweefiirayo, ebintu gwo byetwalira nga bw'olaba. Omuddu oteekwa kubeera nga oli muzuukufu. Omuddu oteekwa kubeera nga oli muzuukufu 24/7. Olina okuba nga weetegereza. Bw'olaba omwana wo n'ekintu ky'otamanyi olina okumubuuza. Bw'osanga waka ekintu ky'otamanyi olina mukyalo wo okumubuuza kino kyavuddewa. Bw'osanga waka nga bafumbye ebintu by'obadde tosuubira, muli baavu temulina sente, naye tosanzeewo ebyokulya eby'ebbeeyi. Tukube ekifaananyi ku bantu ab'e Uganda oba aba mu kyalo. Ogenza okutuuka waka nga bafumbye enkoko awo, bafumbye ennyama, bafumbiddeko ne piraawo, so nga ate tewabalekedde sente, mumaze ebbanga temubiraba alaba ebyo. Gwe n'olya buli nga tofuddeeyo kubuuza, kitegeeza nti oli mulagajjavu, teweefiirayo. Omuntu omuzuukufu olina okubuuza nti why bino ate byavudde wasaabireseewo. Lwaki? Bisobola okuba nga bya haramu. Nga bw'olaba Abubakari yabuuzanga omukozi we, why ebyokulya bino bivuddewa? Naye olunaku lumu yalabira omubuuza, n'amujjulira ebyokulya n'alya, ebyokulya ne bimuwoomera. Luvannyuma nnyo ng'amubuuza nti why bino ebyokulya byavuddewa? N'amugamba nti nabadde mpita ayita n'ensanga edda nga Obusiraamu tebunnaba kujja, twakolanga ebyokweraguza, kati nagwe nalagula n'atansasula, kaakati namusanze n'ansasula, kati nengulamu ebyokulya bino. Abubakari yeegoga byonna bye yali alidde n'abisesema. Abubakari Siddiq, naye gwe bimeka ebya haramu by'olidde? Wali ofuddeyo? Tumala galya nga titufuddeeyo. Osanga Omusiraamu ye nga ayingira buyingizi wantu n'alya nga tafuddeeyo, kubuuza abaayi bino ebyokulya bya halaali? Owaye ebyokulya bino byompa oba byendya wano bya halaali? Nze nabagamba nagendako olumu mu buno obufu obutunda chicken and chips. Kati genda okulaba nga waliwo ribs zembirizi, nga waliwo embirizi. Kati kyenva mbuuza omuvubuka eyali atundamu, kubanga tunula nga sirawo ekipande kyonna kya halaali. Ate kagamba olw'okuba twamanyira nti abayindi abaoperating obuntu obwo abasinga obungi basiraamu, si bwe kiri? Kati nenkitwala for granted nenyingira, naye bwe nalaba ribs ezo omutima ne guŋŋamba nti mubuuze. Omuvubuka kyenva mubuuza nti kiki ekyo? Nangamba ribs. Nemugamba yentegedde ribs, naye ribs zaki? Yanzemu nangamba nti pork ine. Bwati bayogera pork ine. Imagine. Natambula butambuzi nenkola ki? Tosobola kubanga otunda embizzi noba nga enkoko eno ate ya halali. Kisoboka ekyo? Omanye enkoko ya halali eri so expensive compared ku nkoko zino endala ziba tuzo obutuzi. Nolwekyo Omusiraamu olina kubeera muzuukufu. Buli lwolagajjala oba ojja kutomera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waman ya'ashu an dhikri rahman, oyo awangaalira mu mbeera. Jukira tuli ku mulyango almudawamatu ala dhikrillah, okwekwata kukujjukira Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba
nti waman yaishu an dhikri rrahman oyo yenna alagajjala n'atafaayo ne yeesuulirayo gwa naggamba ku kujjukira allahu subhanahu wa taala nukayidu lahu shaitanan tumuteera sitaani ne tugimulekera tumuteera ki tumuteera sitaani fahuwa lahu qarinun nebeera nga sitaani eno efuuse munne w'omuntu ono omulagajjavu ateefiirayo jjukira bulungi nti allah subhanahu wa taala buli lwakuviira kyekidirira nga shaitaani eyingirawo ekkubo lyo erikutwala mu jjana kasita liziba automatically ery'omuliro nga likola ki nga liggulwa nolwekyo gwe omulagajjavu atafaayo tuwanjagira allahu subhanahu wa taala atutaasa okuba abalagajjavu omuntu alagajjala n'abeeraawo nga tafuddeeyo olunaku ne buziba nga tojjukidde ku allah tojjukidde kujjayo ku qur'ani wadde okusomamu peegi emu nali mpuliriza sheekhe arruhaidi hafidhahullah yali ayogera ku bukulu bw'okusoma qur'ani n'agamba nti nno ne bweba aya emu nga gy'osomye olunaku naye tozibye olunaku nga tokoze eki nga tosomye ku qur'ani qur'ani ye dhikiri esingira ddala naye sitaani etubuzaabuza n'etulemesa olunaku ne luziba n'ofuuka bize ne weefuula bize mu kino ne weefuula bize mu kiri olunaku ne luziba nga tobikkudde qur'ani kugitunulamu wadde okusoma olunaku ne luziba nga tojjukidde allah adhikaali ez'okumakya zaakugenzeeko nga tofuddeeyo oli awo nno otudde oli mulagajjavu lw'oba ofunyemu kulungu bangu banogamba nti kansome ku qur'ani bw'ogibikkula bw'oti olw'okuba nti omutima gw'omulagajjavu oluba okutandika ogisoma ng'amaaso gatandika okujjaki ng'otandika okusumagira nga sitaani ekuleetera ekirowoozo ng'ekugamba kuba yeekufuuyiridde n'ekuleetera otulo tuno ng'etandika okugamba nti tokimanyi nti nno nabbi sallallahu salama yatugaana okusoma qur'ani nga tuyina otulo bw'aba yatugaana okusaala nga tuyina otulo kati ate okusoma qur'ani gibikkeko munnange ojja kukolera awo ensobi ofune musango ng'ate ogenderedde kufuna ki bulungi nga tekumaze bino byenjogera bannange bitutuukako si bwe kiri bitutuukako lwaki omutima gw'omulagajjavu gwebase omutima guno gwebase ala bidhikirinna tatma'innu alqulub allah bw'atyo bw'agamba nti okujjukira allah kutebenkeza omutima ne gubeera faamu n'olwekyo waman yaishu an dhikiri rrahman oyo alagajjala n'ava ku by'okujjukira omusaasizi nukayidu lahu shaitanan fahuwa lahu qarinun tumuteera sitaani laba nga yafuuse munne yeekusalirawo buli kimu ejja neekuwundirawundira ekintu ate nno gy'okoma okubeera munnaddiini gy'ekoma okuyitira mu ddiini yennyini ekutega obukodyo ng'ekuyitira mu kusinza kumbe enoonya kukuba tteka ekusuule ekulwanyisizza ekulemesezza okusoma qur'ani ekulemesezza okuleeta adhikaali ez'okumakya eswala nayo yiyo gikutte birenge tosobodde kusaala wadde sunna subhanallah kikyenoonya kukuwangula kati era ate oyagala kugifubutuka mu ngalo oggyeyo qur'ani ng'etandika kufuuyira osumagira oyogera ebigambo tobitegeera ekivaamu ng'ogamba nti owaayi kanve ku kusoma qur'ani kanve ku kusoma ki qur'ani siina ganaafuna misango ng'ekumaze n'olwekyo badde ba allah bulungi abakkiriza obulagajjavu okulagajjalira okujjukira allahu subhanahu wa taala ebigambo ebyokujjukira allahu subhanahu wa taala bingi ate nga byangu nnyo gwe tulaba nabbi saa salama bw'atugamba nti kalimataani bigambo bibiri bimeka bibiri khafifataani byangu nnyo khafifataani ala lisaani byangu nnyo ku lulimi byanguwa thaqilataani ala almizaani naye bw'obiteeka ku minzaani bizitowo kamala habibataani inda arrahman byagalwa nnyo mu maaso g'omusaasizi n'atugamba nti subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim byanguwa ku lulimi si bwe kiri n'omuntu eyasira mu seggula asobola okubyogera bali n'omukafiiri bw'obimugamba asobola okubiyisa ku lulimi lwe izire wabula nga ku minzaani bizitowo kamala mu maaso ga allahu subhanahu wa taala byagalwa kamala naye omuntu
asobola okumalako olunaku nga tabyogeddeko wadde emirundi ebiri. Kiva kuki? Ono mulabo ono yakubikka obwongo n'akulemesa. Ogenda n'oyingira mu swala n'omala okugisaala ekkubi ebigwo ebitalojjeka mu swala yeeyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam akugambye nti bw'omala okusaala gamba astaghfirullah 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 mirundi esatu. Gigenda kuyambako okuzibikira ebituli biri. Naye ekyo nakyo nakikulema. Omuntu olumala okusaala bappa abanga atudde ku misumaali n'afubutuka emisinde. Ekyennaku muyinza okubeera mu muzikiti olunaku lw'ejjuma, abantu bajja mu biseera ebyenjawulo, si bwe kiri? Tolirabako olunaku lwa jjuma ng'abantu bazze ekirindi nti balwana okuyingira mu masjidi. Wali okirabyeko ekyo? Naye imaamu oluba ogamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, n'olyokola abantu bwe bafubutuka nga balinga bwe bagoba. So nga ate wano we bava we wali obulungi, eri gye bagenda yeryo yesibuka obubi. Kuba bw'ona otula n'ogamba nti astaghfirullah 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 emirundi esatu, Allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, nga adhkari bwe zigenda n'ogamba subhanallah emirundi asatu mu esatu, alhamdulillah asatu mu esatu, Allahu akbar asatu mu esatu, n'ogamba nti la ilaha illa Allah nga gye kikoma. Nabbi sasama yagamba nti osonyiyibwa ebibi byo wa inkanati mithiru zabadil bahari, ne bwe biba ng'ebibi bino bibadde byenkanankana ng'ebyovu by'oku nnyanja. Naye omuntu ebyabireka n'adduka ng'alinga atudde ku misumaali. Ekyennaku omusanga wali wabweru ku lubalaza ng'alina munne bakuba luboozi, naye nga yalese obulungi obuyitirivu. Ndowooza okiraba Seeka kye yagambye nti etutuulira ku kkubo ly'obulungi etulemese, ate n'etuula ne ku kkubo ly'obubi ekukoowoole ogende. Olaba ekutulidde kkubo ly'obulungi wano ofunyemu kayimaani akajja okusaala ejjuma. Imaamu bw'awanvuyamu n'ogamba nti yo omusajja atubeeredde ki, lwaki tamala n'okeera ne ku ssaawa. Naye nga wano we wali emiryango gy'obulungi wodduka n'odduka emisinde, toleesa adhikaali zino ez'oluvannyuma lw'essola, n'odduka n'ogenda wali n'odda mu kalaamu faare. Eyo embeera gye tuwangalira mu bangi muffe ebyo tubikola. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Omubi sitaani tagenda kutuvaako mpaka yawmul qiyama, tagenda kutuvaako mpaka individuale lwova mu nsi. Omwoyo bwe guvaamu mu nnyama yo, Allah subhanahu wa ta'ala ajali etuuse ozzeeyo ng'eryoka ekupowa ng'ate ekwata mulala teyeebaka. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, eyo embeera ya Ibulisi tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atutaasa omubi oyo, tumuwanjagira atukuumire ku kumutya n'okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Okubanga mumpuliriza muwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu ababuulira ebigambo ne batwalamu ebyo byokka eby'omugaso, ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange. Allah subhanahu wa ta'ala yansobolesezza okubibatuusaako. Ensobi ezibaddemu zange enganze mulajani n'abeere ng'azinsonyiwa, nammwe aleme kuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.